Popin Media. Kati ndoza buli omu nganzi waiswe mama ala Sabanyala mama ala ng'olusozi Bale omama ala Okyumekyume ali kungisa Maliga ndi mukungisa Sagamanyabula ndi kulukuta Bodia niko kusala biza ku family batulanga Sabanyala zikikusala okulanga Abanyala abalomuka yungana saweni yona niyo baba so kukomuzira n'ekitwa ky'abandi era bikiriza tukulembere kandi buli muda yanani yambaki tutuzwira pe family tulanga ongazi niyo nu ebyaiswe niyo ebyemugabo yena musebuke era olwalero niyo yinije tubalangire odi okuganda yakowe mubyo yabyanswa yaletebwa wamaani sonasona batatumaite naye nyera kuyinza okutumanya kusooka kulyesigama mu kwebaza kusooka nebaza Katonda awadde pulezidenti waffe obulamu ate ayongere okumuwa obulamu era emirimu gyakyakolera Uganda ate nejala nabakumaliriza era nenyongera kumwebaza okuwa abantu eddembe okubanga basobola okwesaliramu ekintu kyebaagala naffe ng'Abanyala twebaza otukkiriza okubanga naffe twetonda sijjeewo mwozikanya Lugaba okubanga tutudde wano era yawulidde watu awandika ebbaluwa nitutegeeza kubanga tutudde wano nga tetulina kutataganya tetulina wadde omuntu naye namba y'abantu eri wano kubanga tewali watutaganyiza tewali watusukira enyongerako IGP nenyongera okwebaza Minisita wa Genda General Tumukunde okubanga bwe yawulira omulanga gw'abataka teyatusitopinga tuwa ddembe lyaffe kubanga akimanyi amaanyi gonna gali Rwanda sebo mukadde waffe omugenyi omukulu genosiza tukwebaza okukkiriza invitation yaffe sirina wadde omu kujjako abantu batulayo abantu n'omuntu okulangirira mu kifo wa Sabanyala atolina kituufu nande banyatandikadda n'emirimu gyange nimbadde mbeera mu nyumba ng'abantu bange tumugamba nti omusajja okuba bamulaga taddanko mu bange biri mu nyumba siyinza kutambula kujja mu bantu bange nga sirina ntambula na bukungu namukadde wange gimusale ngobeera n'ebigambo byonaku lukwali mu maaso g'agamba waliwo ayali akaaba agamba mukoze bulungi amaanyi g'omunaku gali muki Mwebale abakulu abali awo
ofisi ziri awo zituddeawo okuwuliza engulu y'abantu kubanga singa temwawulira engulu y'abantu nemuwuliriza engulu y'abantu nga gavumenti ekibadde kinenyamiza nnyo ku ntuuka katawa yassa mu gavumenti afiirwa ebibye okwagala ennyo muganda we President Yoweri Museveni naye ngaate ndaba nti sifa Kayunga ng'ayongera kwonooneka internet nakugambye toyinza kuwulira ku mawulire oba ku TV oba ku kitone oba radio ng'owulira obubi bw'ettaka nebasoma amannya abiri kibadde kya nnaku nnyo tutaffe yalwaniranga omuntu wa wansi naye guno omulembe gunyigiriza omuntu wa wansi guliwo abakulembeze bonna mu Kayunga asebo mbaloopera ab'ebitiibwa abaganda n'obukulembeze bw'e Kayunga mu butereezi kubanga omukolo omunene bwe gutyo omukolo neguba gwakuziika omuntu asaba poliisi nejja okubeerawo mukuuma abantu naye tulina abantu nga 15 genda mu maaso abali wano kubemandu eyo nabajjuti naye poliisi ntugigamba okujja okuuma nebbaluwa zonna zatambula ebbaluwa nevewa IGP ono tetuliko mu nsoli kumpi tutulina nga batuwa lukusa twagenda maaso nomukolo nebbaluwa nevewa IGP RPC DPC tebalabiseeko ku mukolo batwala ekitundu kino era tebagira tuwa buyambi kubanga bali mu mikono gy'omukulu abagamba so tusaba muyingieko mu nsonga nga tufaanana bwezito nti Kayunga ereme kutambulira ku ntoli za Kayunga okulijeokubyala nze nga Ssaabanyala omupya nakubiddwa essimu ekiro abantu abasinga obungi basize wano naye nga tewaliwo bukuumi bwonna Ssaabanyala abantu bagenda kusula wano naye tugweba abantu waliwo obukuumi nembagamba Katonda ntwala okwebaza eri abantu mwenna ab'omu kitundu kyange Kayunga district okubanga mutulaze obwagazi mwagadde eggwanga lyamu mwagadde Munyala ate nga n'okusingira ddala ate obakangulira kangulira eridi empanga kubanga mukumusanja bwabadde asitudde abantu ndabikalinkangulira ensusenyi kitegeeza nti ate ensonga eno bajagadde naye sigamba nti abantu temujagadde n'abalala tujagadde kubanga abantu bangi nabadde sikisuubi nga gavumenti gisuubiza sebo omugenyi waffe omukulu myaka egyemabega naffe ngaakyaliwo NRM mu Kalulu twalinga mu kuvuganya ne Nakasongola Kayunga ebeera mu 95%, Nakasongola eri mu 92, Nakasongola eri mu 96, Kayunga eri mu 92. naye mu ssaawa zino asente gyetulimu eri wansi era n'abo abantu bebakugamba bonna abantu temuli muntu nti alina musaayi gwamu, temuli muntu nti alina musaayi gwamu, fenna tuli omuntu ogwo naye ebikolebwa ku bantu ebikyayisiza mu era message eno mutwale wa president nti nze omutima gwange sibeera namuna mukutuuka mutuka wa wansi nsobola bulungi era nja kikola okugatta abantu bonna nga sisodde mu mawanga, sisodde mu ddiini, sisodde mu bibiina akulabira kukyakumpi omukolo gwange ogusoose omunene kuliko abasiraamu, kuliko abakristaayo, kuliko abaseventh day, kuliko buli ddiini yonna. Omukolo gwange ogusoose kuliko NRM, kuliko mulimu ddiini ebyali binyirikawo. Kitegeeza nti abantu abo nsobola okubafuula omuntu omu era gavumenti n'okubuwaliza obwenjawulo.